Eby'omuyimbi Dr. Jose Chameleone si birungi mu okutwaliza awamu, tebiwooma bulungi bye ngenda okubeera nga nkutuusaako weyabadde munnange ate wali e Katakwi, byogeza abamu obwama weyabadde munnange ate ku stage. Oh my god, bye ngenda okubeera nga nkutuusaako mu maaso awo, kw'ossa ate n'omuyimbi munnange ate Alien, nabyo mbirina munnange ate ebiri mu kutambula ku mwana mulenzi oyo mu maaso awo, ngenda kubeera nga njija kakasa nti vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Bampita Geminati, nsinziira ku Geminati Yugi. Mu byonna nno munnange kansooke nkutegeezeko ku biri mu kutambula ku Dr. Jose Chameleone. Ndabye obutambi bungi nnyo bubadde nga bugeetize munnange ate viral okwetoola munnange ate ku social media nga bulaga Dr. Jose Chameleone. Bannange abawagizi munnange nabo oba bamukoze batya munnange, bye bimu nno ebibadde byogeza bambi abantu obwama esayidi eno nti we mwendagaseka olubaddeko ne enemewo aziningole ne mulabewo Chameleone alinga abadde n'abalabe. Abantu b'e Katakwi mwakoze mutya munnange ate omuyimbi Dr. Jose Chameleone? Munnange si byange, just wali ebibadde munnange ate ku social media nga boogezako okulaba bye bino nno. Bano abantu olaba wazize Dr. Jose Chameleone, Lil Pazzo Lunnabe wejjeeredde. Bano abantu si bangu ba kusanyusa kyentegedde, naye twogeze amazima. Kino kibeere ekyokulabirako nti bakulu baffe mu ndongo, ba legends baffe mutukubye 15-20 plus years, kye kiseera kati vibe mugiweeko ku misaayi emito, vibe mugiweeko ku talents empya, si mubobe. Tekitegeeza nti mugenda kuba mugudde, no, mugenda kuba muli mu kupreservinga prestige yammwe. Nze Dr. Jose Chameleone myaka gyonna gyakubidde endongo nga nkimanyi nti ku Swahili we gwakuba buli bwatuuka mu ezo regions abakuba ne bafa n'emizimu n'agikuba. Ne kati bwe kibanga ku campaigns vibe eri totally off bweti. Kati ate kuwa mwaka faananyi singa promoter akwata ssente ze namutegekamu ekivulo, kinaabeera kitya? Eyo si gye bayita loosi eri kaŋŋaŋŋala. Ba legends baffe tubaagala, bakitaffe bannyaffe mu ndongo tubaagala, naye essaawa etuuse mukkirize temugenda kufiira ku mulimo nga muyimba. Akati mukagabemukko, ekitali ekyo mugenda kutandika kuswala buswazi. Abantu kati bagenda kutandika balaga nti vibe zammwe tezikyatukolera. Kati nnyimba zammwe zifuuse oldies, era abamu ku mmwe bwe tugenda mu oldies night nnyimba zammwe ze tubaala ku zi playlist. Jjukira nti nno Chameleone ali kubeera nga actually abaddeko mu bitundu ebimu eby'enjawulo. Jjukira ng'ali mu kunoonyeza munnange ate akalulu ka President Museveni esayidi eno mu kibiina kye munnange ate ekya NRM, wabula waliwoko ne we yabaddeko bamuleze munnange ate omukwano nga boogezako okulaba akatambi kano nako kabadde kakutte vibe ku mikutu munnange ate egy'enjawulo. Dr. Jose Chameleone munnange byebyo nno ebibadde bitambula ku Dr. Jose Chameleone. Ku sayidi y'emu nga nkwongeddeyoko, wabula bannange Alien sikini taggwayo. Sebo aggyeyo ebisumuluzo by'emmotoka ze zonna wali n'agamba nti kino kya mmotoka for example Range Rover, kino kya mmotoka bweti. Oh my god, yonna gye biggweredde nga boogeza ku munnange ate okulaba
bwetadde omukono bwendi ebimusobola esobodde okukola ki ebijjuza engalo ekya Range Rover ekya Mad Max ekya Lufaadi onvugemu ku fuudi ekirala ndi Cruiser. Thank you Bubblegum Music. akatambi ako Alien Skin ku sayidi y'emu omuyimbi Alien Skin beeguddeko munnange ate ne Yanka Molo. Jjukira nti no Yanka Molo munnange baali bafunamuko obutakkaanya awo makkati awo ne Alien Skin naye munnange kyewuunyikiriza munnange ate abawagizi baabwe nga bazzeemu munnange ate okulikinga app wali nga boogeza ku munnange ate okulaba mu katambi ako nako akabadde kakutte vibe ku mukutu munnange ate ogwa TikTok. Bwe nti nno munnange bwe nkoze gwe kasitobeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna munnange ate biturekere.